Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Sebo. Oyote mkwano. Bamusabye tubukoza kadi muri kubira FM kintabuli ky'omuziki na mayanja ne kabogoza mutabizi wa beat. Bakuyitani? Sebo bampita Bashir sebo. Bashir. Yes sebo. Bashir mutawanaki. Munange mwebale kunkubirako. Okay. Naye nine kizibu kyenjagala mu nyambeko. Kizibu ki? Nina omwami yali mukwano gwange. Okay. Nga bamuyita Rugemwa. Mpulira. Kakati Rugemwa nagenda ne mwe wola niyo mzali. Wamola kochi? Niyo msatu myaka 5 jise. Okay. Wamola ko myaka 3 naye nali nkimanyi tajja kuzimpa. Ndi kyamazima nali njagala kugenda Bweru. Wamola ko sende mwagala zikutwale Bweru? Yes sebo. Wamugamba? Samugamba kuba itajja kuzimpa. Okay. Akachenna kola. Ngenda nenkola nenjiya. Naye nkomyewo njagala nkwata obukadde 5. Obukoleji? Njagala muwa obukadde 5 mongedeko obukadde 2. Okay. Nayo obuzibu buli yayogera ebigambo bingi n'akolima kati kyemmanyi tasobola kukkiriza na kuntunulako. Gwani yagamba nti yakolima? Bagamba abantu bangamba nti musajja yakolima omusajja nagamba yayogera bingi nnyo namusiranya. Kati weka tukole tutya? Nsonyiwe naye ate mwongedemu magoba mu ssente ze. Ogambe yakuwa 3. Yampa 3. Omuddiza 5. Muddiza 5. Kati wagala ffe tumukubire tumugambe nti omuwadde milioni mmeka 5. Muwa milioni 5. Yani amanya? Amanya amita Rugemwa. Rugemwa. Yes sebo. Okay, ega tumukubire kale. Katumukubire tova kubera FM ekinda buli ky'omuziki tulabe. Kanyanze ni sebo. Nkale. Sebo. Na. Bantu nabo. Hello, Sebo. Wanji. Udote mnange. Yendi Sebo. Bamusabye ntebukoza kadi maana mayanja ne kabogozo oli mutabizi wa Beat FM Sebo. Ndikozi. Nti oli ku Beat FM Sebo ekintabuli ky'omuziki twogera ne mukulu Rugemwa. Ate beat banjagaza ki. Kakati mwami Rugemwa. Omwami atutumye bamuyise Bashir. Bashir atutumye ono ndozo osobola omujjukira munno gwawula millions zaali 3. N'agenda ebweru. Ese Bashir yakomyewo. Wanje. Nti Bashir yakomyewo. Bashir yakomyewo. Yes Sebo. Aliwa. Bashir alina waali Sebo. Era tukubide simu nayita mufenga ayagala tuogereko naawe nga ayagala kwetondera ku musonyiwa ki yakutuusaako. Bashir yakomyewo n'atantuukira n'ayita mu baleediyo. Simu bubi. Simu bubiwa. Bashir bye yampisaamu byonna gonna ebyempiseemu. Nedda muzeeyi. Bashir ajja nzijjako ssente. Ampoleza mbe simanyi alina byagenda okukola. Abitunnyonnyodde. Bashir amala agende buli nga taŋŋambye. Nze kola abansi bo lwa ssente zonna nabonna zeewulako ba Bashir. Yali tasobola kugamba ngo tojja kikukkiriza kumuwa ssente nti agenda Bulaaya. Ko ye kaagende bugenzi. Ko ye kaayite mu mmwe. Ng'ayise muffe ng'ayagala twogereko naawe ng'akimanyi nti oli musunguwavu. Mwami Rugemwa. Bashir atwala milioni 3 akomyewo alina milioni zo 5 Seba ayongeddemu n'amagoba ga 2. Saagala. Ate lwaki? Bashir ku bonna byampisizaamu. Waba tebasobola okunsasula. Bukati ampa milioni 5 nkole ki? Yatuyiwa aba atwala 2, bw'aba atwala 3 ng'akomezaawo 5 amagoba ga 2 mu myaka 5 muzeeyi oba ofunye. Akuba akafaananyi milioni yedde myaka 5 emabega tezaali ssente. Era ekyali y'emu. Sente kati zaggwamu amaanyi. Kati Bashir akomawo milioni za 3 zatwala mbw'atampamu 5. Kakati oyagala mmeka ggwe? Bw'obeera ggwe akitunule bw'obeera ggwe. Oyagala mmeka? Nze bwe mba mbazeebazeemu. Musente za Bashir zatwala emyaka 5 emabega. Bw'aba ayagala kunsasula akole ekintu kimu antwale ebweru. Wangi? Antwale ebweru. Ate akutwala ate ebweru? Nange nnyumirweko. Avudde wano agenza anyumiddwa. Akomyewo ku ssente zaakoze zonna mpaku milioni 5. Muzeeyi Rugemwa bino bisi byakunyumirwa. Kola bw'oti. Esebo. Bashir bw'aba waali ng'ampulira. Antwale ebweru. Ankolere byonna bye yeekolera ng'atuuse. Nange ku bulamu obupya ansuzeko mu hoteri eziri eyebwe ku ssente zange bw'amaliriza okuntwala ebweru andabiridde bulungi. Antwale ku mulimu w'abadde akola. Ate okuli eki ku mulimu gy'abadde akola?
wabadde njagala okukola tokalubya nsonga muzeeyirige abadde asulamu gye njagala osulamu wangi ennyumba gy'abadde asulamu gye njagala nange nsulamu ate awo okalubiza ebintu kabakuddiza miliyoni zo 5 nga bwakwongeddemu 2 ogumire ekyo ate nno mbadde sinnamalayo kati ebyo wamala obbinkolera ne miliyoni zange 5 azimpe okalubizamu ate nkalubizaamu ki kitulemu naawe okyalina obusuuluza katukuleko omala okukkakkana teri kukaka akole ekintu kimu antwale ebweru bwana bakiriza okuntwala ebweru muddemu munkubire mumpite neetegeke nzije lumu tugende wangi bwe muma kumaliriza nga amaze okwetereeza munkubire tugende lumu kuba kati mbala nnaku bunaku agenda kuntwala bbi muzeeyi akutwala wa tolina paasipooti omusajja gambe lwaki omukaluubiriza osinika ki ebinnyo ate otonvuma ssebo sina paasipooti yegenda ebweru osinika ebinnyo ate ki ekigenda ebweru olina visa olina visa akole kyonna ekisoboka temukaluubiriza bantu naawe simanya yago Bashiri sinze Bashiri atumye ffe kumanye okumbwa ggwe naye tugenda kukola bwe tuti nkoyo vumwa nammwe waliwo abamujja kwogerako n'abantu babe omusajja omukulu tamanyi nti olina okugenda bweru ng'olina paasipooti aye kakimukugenda bweru akole ekisoboka Bashiri tuli ku BTFM katugenda kumbanafe b'amasimu tulabe embeera kyeriyo hala bale kuweereza namayanja kale nyabo naye bali kuwuliriza kale ensonga kiri munne yeeteeketeeka atwale munneebwe era alina kumutwala munnange kale nyabo nji kale munaffe yesebo musajja mukulu kadima omuwulidde ebyagambye kadima wangi ekoko abantu balinga babiri nkale eko omukulu gavana topawe ekiruli okay n'abatuuze b'ennakaseke bonna kale munaffe tuyanzanye tuyanzege kanda bono munaffe BFM Lima alo webale kutuweereza nze mukyala mute nabutongwa Lima mumwami nga akalubiza ensonga ayagala mutwala bweru naffe atusobedde muve ku ebyo wangi omunkeddeko wano enkomo oyo omwami nga talina mpisa omusajja omukulu n'ovuma n'okuvuma wange atabuse kuweereza kale munaffe tuufu yali kuba bamusibako n'omusiba okay embeera bwe tubeeta